Bwekibanga omuntu okwesimba waayina kubwa paka nakati abaana abaggalirwa mu 220 mugumba kyaliyo bannabo abagenda okuggalirwa mu 226 babasangeyo. Oluvannyuma lwa Sheikh Chiti okwogera ebigambo ebimu ku ebyo bye mwawulidde dda oba bye mwalabye dda ku butambi ku mikutu egy'enjawulo, waliwo abantu abamu abaavuddeyo kwegamba nga balinga mbu abamulabula oba kwegamba abamulumirirwa mbu munnange tukwagala nnyo, genda mpola, mbu kubanga tuyinza okukufiirwa. Bangi nnyo babadde nga bajja boogera naye kati tetukyabalabako, kwegamba mu ngeri y'okumutiisatiisa. Kati abantu ab'ekikula ng'ekyo kyenjagala mumanye nti olwo babeera tebaagala be bantu abakwegamba abeefuula abalina ensonga zaabwe ez'enjawulo nga bo kwegamba ekikwatagana ku Museveni takola nsobi era babakugamba nti oyo Semaya ye greatest leader of all times, ekikwata ku Muhoozi abantu abo era be bavayo ne balabula kwegamba beefuula abalumirirwa mu kulabula ati munnange genda mpola naye ng'ekituufu kiri nti amazima galina okubeera nga googerwa. Yes, obutambi mwabulabye bubadde butambula wonna, naye kansooke mbukuwe oba kansooke nkuwa akatambi kano mu bujjuvu tulabe Sheikh Chiti kyagamba era kyategeeza Gen. Museveni nga bannaddiini bonna Mukama Katonda baawadde eddoboozi bwe bandibadde bakola nti balina kwogera point blank ewatali yadde okuluma mu kigambo kasita babeera nga tebavumye oba nga tebavudde, kubanga bali kyebeekwasa. Muhoozi kyeyeekwasa nti bamuvuma. Kakati wano we tugenda okulabira obwannantagambwako wano we tugenda okubeera nga tubulaba oba bwe kiba nti kakati awo aba ayogedde bubi nti abeera alina okubeera ng'akwatibwa nga bannaffe bamulabula. Ekyo nakyo tujja kukitegeera. Emirundi Gaddafi gye yajja wanalla musaasire bw'aba yali musiraamu alina ekigambo kye yayogera ne kimpisa bubi, naye yamala kufa n'enzikaanya naye mbu muzimu ku mboozi ze n'omukulembeze waffe ono yamusaba ebyokulonda abijjewo atutwale lumu. Oli eyasaba ono nti teweekooya na kusaasanya sere nnyingi na byaki na byakulonda bijjeewo kalakata. Ono ye omanya akkiriza nnyo mu demokrasi n'agaana, naye ate nze njulira ekigambo kya Gaddafi kubanga bwe kibanga omuntu okwesimba waayina kubwa paka nakati abaana abaggalirwa mu 220 mugumba kyaliyo bannabo abagenda okuggalirwa mu 226 babasangeyo. Bano bagenda kusangayo bannaabo kati ate era weekanga mu 230 mwemeka wanje 30 era nabo basangeyo bali liba ggwanga na then okulonda kuba kutugasa ki mu mbeera ya kugogola makomero okulonda kuveeyo. Ffe weetuli ffe tuli redde okulemberwa naddala ffe abawagira ate His Excellency Gen. Muhoozi presidential material seka nnyo banakubuuza byoseka Muteesa mulungi nnyo alina obuteeso busufu saballa mulungamye ya Rabbi. Nze ne bwenfa enkya ne bwenfa akawungeezi ka leero sina buzibu era ne bwe sifa kiro nja kufa enkya, bwe sifa wiiki era nja kufa ejja, bwe sifa ejja era nfa omwezi guno. Kati ekikulu mu byonna si kusirika, ndoza kuno si kukakanya yadde okutyoboola, kuno kuwabulagana emyaka gyenu gisobola okuwabula. Kyakubiri n'akatono kemanyi ku ddiini era ndoza ne pulezidenti awo mulayini eyo musingako baguli pulezidenti aba alina okutuula ampulirize kuba mu ddiini musingako. Kati ate bwe nsiika mba simuyambye
bino bwe birabwe biti ku kulonda obulonzi nga kwa kifo kimu kujjuza bujjuza kati 2026 twolekedde ki? Nalabako omukyala yali ku kimu ku kitebe ky'ekibiina ng'akaaba amaziga ng'alina erinnya lya Ddiŋŋana, ng'omukyala embeera gy'ayitamu n'abaana oluvannyuma lw'okubuzibwawo kwa taata w'abaana ng'omukyala alimbulumya ebitagambika. Ekyamazima oli omukyala nga bw'omuwuliriza gaali maziga mwayogerera nga owulira nga n'omubiri naawe olutiko lukumeze n'okwesisiwala. Kifaananyi ki Muzeeyi Museveni kyolese mu maka g'abantu bangi, kyolese mu mitwe gy'abantu bangi. Gwali mulembe gwa gundi, taata waffe n'abuzibwawo baali basajja ba gundi. Ddala yonna gy'oli be mirembe giri gigenda kuvaawa. Lyali ggwanga kyojja ddi nzijukiza babanga abantu be bamu ne bajja ekiro ne batta taata ne bajja ku makya ne babakubagiza wangi. Babanga bantu be bamu naye nga basikiriza maka gano babeegatteko okulwanyisa gavumenti eyali mbuyiza mu ggwanga eryo. Bajjanga kiro ne batta taata ne bakeera ku makyalo nga nti agasajja mugalabye. Bino bye tubagamba era okukakana nga abavubuka abakulu babeegasseeko okulwanyisa abattaani. Saagala kusiga kifaananyi bwe kiti nti Jeno Muhoozi nga pulezidenti waffe addako gano amaka g'abantu abaabuzibwawo gakwetaaga ojjo balambuleko mu mbeera ebakubagiza wakati mu kumanya embeera gye bayitamu naddala nga toyina ky'omanyi. Ekisooka era abantu be bamu kwegamba abeefuula abalumirirwa babeera basiiga akazigo ku bantu baabwe batugamba nti bo babeera tebamanyi, naye ate be bawolereza okuba nti babeera tebamanyi bennyini bavayo ne beewaana nti tewali kigenda mu maaso wano mu Uganda nga tebamanyi. Buli kimu babeera bakimanyi. Kitegeeza okuwamba abantu, okutta abantu, okutulugunya abantu, byonna babeera babimanyi. Wabula beewugulaza bwewugulaza, ekyo kye bayita okwewugulaza mbu omukulu tasobya, nti bo tebakola nsobi, tebasobya. Waakiri ne babeera bakoze ensobi bagishifutinga ne bagiteeka ku muntu omulala. Naye ebigambo Sheikh Kiti byayogedde tebyawukana ku bigambo abantu abalala bonna abalumirirwa ensi yaabwe bye baali boogedde, tebyawukana. Ekirungi nga bwe kiri nti talina kigambo kye yakozeseza kyakuvvoola oba kitali kituufu, wabula nti olw'okuba nti bano bo bajjudde obwannantagambwako, kubanga ekyo Muhoozi kyagezako promotinga eva obwannantagambwako, kubanga ye ate tayagalira ddala kumugambako, atuuka n'okusuubiza abantu bakuba ennyindo azaase, atuuka n'okulagira abantu nga weegenda okubasiba. Mmwe tugenda kubasiba, tugenda kukola tutya? Mujjukira bali omunsi bwe yali ayogerako olumwera katono nnyo, era n'amukyukira n'amugamba gwe twali twagala kukwata ne taata wange lumu, twali twagala kukwata. Mujjukira mu biseera ebyo kwegamba ye alinga bw'onoogamba nti ngenda kozesa ekigambo ekyana ky'omugagga, kwegamba kibaakuza nga tekigambwako, kirina buli kimu. Ne maidi naye kennyini nnyini afuna obuzibu okulabirira omwana oyo, kubanga tagambwako, takoonwako, buli kimu kyagala kyakola. Kwegamba gwe jasi oliwo ne waba akute ku kino kimuggyeko tomuboggolera, tokola otya. Kwegamba waliwo abaana abakozibwa bwe batyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kwegamba kikulaga nti tagambwako, embeera efaanaganako bwetyo. Kati kitegeeza nti omuntu oyo talina kubeera mukulembeze, era nti Mukama Katonda aba yatukuba omuggo munene nnyo okubeera nti ali mu kifo ekyo, kyokka ate n'amuzaana atategeera nti nno omwana ono teyamukuza kubeera mukulembeze, yamukuza bubi, tagambwako, wamputtu, nti aba asaanidde yeesigaliza omwana we nga bwe yamukuza. Akoze akasente ye nga bw'akakoze balye
mba ndi wano ku mutimbagano nindaba Mike Tyson ng'ali ne mutabani we ng'amugamba nti naye ayagala kubeera boxer. Kati Mike Tyson n'awa mutabani we answer n'amugamba nti tosobola kubeera boxer era sikyagala kubanga nze nange saayingira boxing lwakuba nali njagala naye nakikola for survival kubanga kinalina okukola okusurvivinga naye togenda kusobola kuresistinga hard punches ez'abasajja ze bakasuka mu ring. Saaliyagadde kukubwa mwana wange okubwe bwotyo, sayandiyagadde okubwe bwotyo, nedda siyinza kukikkiriza. Okiraba kugamba titayinza kukkiriza mwana wange ne mu ring bamukuba agakonda ago gonna. Yamugaa ziri punches ziri hard. Gwe mwana wange enkula gyekukuzizaamu tosobola kuresistinga punches ziri. Mike Tyson bw'atyo bwe yagamba omwana. Kakati Yoweri Museveni engeri yakuzaamu muhoozi tasobola kuresistinga punches. Bagamba nti bwe weetaba amazina g'enkima kitegeeza olina okugumira emikiro okubeera nga gikukoonako. Naye kati bwe kiba nti n'abantu bennyini bakimanyi nti nno kyabulabe nnyo okukriticizinga oyogeddeko gwe owedde then ekyo nayo kirala nnyo.